Kakati nga tumaliriza nsaba obajjukiza nti nga bwe twagamba nti buli Sande tujja kubeerangawo n'ekyenjawulo. Tugenda kufunayo omwogezi ow'enjawulo naye ng'okusaba kuwedde naye musigale mu bifo byammwe. Kuba tugenda kufuna took eva ewa Mwami Kasasa. Mwami Kasasa mumumanyi ye mukulu w'ebyemmotoka byonna mu London n'emiriraano. Agenda tusomesa amateeka amapya, New Highway Code ekukwatirawa tuleme okugenda nga tukola emisango ku nguudo nga tetumanyi. Kale tooka eyo bannange tugyesunze nnyo, yegenda okuddako wano ng'okusaba kuwedde. Sanyuse nnyo bbala abakristaayo bannange. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ye nga batono bakyaliyo eri. Nsanyukidde ddala. Nsooka okwebaza Mako kozi n'olukiiko lw'Ekkanisa. Mwebale nnyo okutegeka, mwebale ddala ate n'okunzikirizaamu njogerekere gye muli. Neneebaza n'omukubiza abakristaayo waffe Janet Mukiibi bamundaga. Nze ayimiridde mu maaso gammwe, nze Ezra Kasasa. Abamu bampita mmotoka, abalala kamotoka. Naye buli kimu kyaba ayagala kasita kiba nkikwata ku mmotoka, bw'okimpita ssanyu lyange kuba gwe mulimu gwange. Munsanyusa nnyo nga mumpise emmotoka. Ndi ADI abamu kye bayita Approved Driving Instructor. Tina training wa gavumenti n'eŋŋamba nti njigiriza abantu okuvuga emmotoka. Ba driving instructor baba ne senga mbetegereza ku mmotoka zaabwe mu kasonda wabeerayo badge oluusi eba ya pinka. Pinka mu Luganda kibaani maama kalungi. Pinka era ba pinka kale pink. Okay. Oba badge ya green erabika bweti eba mu kasonda k'emmotoka zaabwe. So wemba munoonya abavuzi b'emmotoka okeberanga ku sayidi y'emmotoka ye oba erina ekintu kye ye badge kitegeeza oyo driving instructor yakkirizibwa okukuyiriza okuvuga emmotoka. Bangambye njogereko eri ku highway code naye nga sinayogerako wadde nga amannya mwagategedde neddira mamba amazzi go siganywa. Ate banzaala luwafu Salama Road oba waliwo amanyiwo ku St. James awo abayita ku Salama Road. Ndi waawo Mami Kalanza amanyiyo eyo yasambiranga omupiira. So ku lwafu awo we banzaala. Naye olwaleero main topic eri ku highway code Mwami Kalanzi gy'atadde waggulu awo. Highway code eno katabo katono naye osobola okukafuna ku internet oba osobola okukagula mu WSB n'okasoma. Tekaliiko nvuga oba nvuga pikipiki oba gaali oba ntambuza bigere. Akatabo kano bakakola nga buli akozesa ekkubo yenna boda boda tine boda boda akasoma n'ategeera ebifa ku kkubo. So mbakubiriza bannange akatabo ako mukagule oyitemu naawe olabe engeri gy'okozesa ekkubo. Oyinza okuba nga olwadde olikozesa bulala n'ebyosoma wano birala nnyo. Naye nga mu katabo ako abaali baakayitamu edda ng'abavuzi
mwalimu amateeka ge baayongeramu, gavumenti yayongeramu amateeka oba rules, naye nga tulina obbiyiga kubanga bw'ona obikola etteeka ddyo teritaliza nga bwabisoma oba tobisoma baba bakuyimiriza bakutte era bakuvunaana. Ebigambo ebimu nja bikozesa mu Luzungu munansonyiwa kubanga era biri mu Luzungu, naye nga kaaliwo koodi ke kakabbulu bw'obanga bikulemye tokafunye tosobodde kafuna ku intaneti ntuukirira nze bena nja bikutuusa. Kaaliwo koodi erina amateeka 8 ge baayongeddemu nti gano gakwata ku buli muntu nga bwe nsoose okwogera. Ovuga kagaali, ovuga bbaasi, ovuga mmotoka oba otambula oli ku hoosi, kyonna kitukwata. Kati waliwo namba 1 eyo mu mateeka 8 ge baayongeddemu, bakiyita hierarchy of road users, nti mulimu ebitundu by'otuukamu nga si byangu. Emulawo w'eggaali eyo waali, kiki kye musuubira ekiyinza okubeerawo? Waliwo ayinza okumbuulira ekiyinza okubeerawo ng'oyo ow'eggaali ne bbaasi weeri? Waginyaba ow'eggaali asobola okuwunjuka n'akoona bbaasi, ekirala nnyabo waginyaba kyekyo kyennyini ali wantu wabi nnyo bbaasi eneyinza obutamuyita. Ekintu ekyo ne bakiyita blind spot. Bw'oba ovuga emmotoka ne bwetunula mu ndabirwamu bw'oti oba bw'oti, waliwo eriya gy'otalaba, bagiyita blind spot. So bbaasi ayinza okuba nga tamulabye. Ye nnyabo badde olina kyogamba kye kyennyini. Abantu bayinza okuvaamu, omuntu ava mu bbaasi yaabuuka buusi ow'eggaali ng'ajja, naawe avuga eggaali olina okwegendereza. Kati singa wabeerawo awo obuzibu awo bavunaana ow'eggaali, ekitabaddeewo nnyo ebiseera ebibaddewo. Bakubiriza mwegendereze. Ruulu endala eddako, abavuzi b'emmotoka mukimanyi nti oba obadde otaaninga left, emmotoka eyo eya silver, singa abadde ataaninga left, omukyalo oyo asala ekkubo omukoona, luli obadde omulindamu katono n'omuleka n'asala n'agenda. Naye singa abadde ayimiridde ku pavement ate gw'ogenda, naye kati lyakyuseemu nti nno singa wadde ayimiridde ku pavement yimirira muleke asale ekkubo. So abavuga emmotoka mwegendereze. Kati obuzibu obuliwo mu kintu kino nti abasinga obungi babadde bayimirira ku pedestrian crossing yokka, naye wano muyitako emmotoka nemuyitako oluusi nemutwala n'ejjaketi. Naye abasinga era bayinza okuba tebannakitegeera nti highway code yakyuse, naye mwe abali wano muli bannamukisa era mbasaba mubuulire abatali nti kyatteeka. Naye wadde etteeka, oyinza okuba nga obadde otandiikiriza okukweta, oli ng'ali ku pavement n'okozesa hazard routine gye mumanyi abavuzi b'emmotoka, mirror signal maneuver, n'olaba ng'ali emabega adduka nnyo nti bw'osiba agenda kukoona, ate toyimirira. Taninga ogende, kasita oba nga togenda kukola buzibu bwonna kwasala, awo osobola okusala. Naye bw'aba nga atandise, yimirira oba bakoona ne bakoona, kubanga sewo mukwatako buzibu bunene. Kale ebyo biri mu junction ng'oweta mu makoona awo. Ruulu eyokusatu, waliwo obupaaso bwe tutera okuyitamu nga bugaali n'abantu batambuliramu. Luli emabegako ng'ow'eggaali ayinza okuyitako n'obuuka n'ogwa ne mutto, naye kati ow'eggaali n'akukoonera awo ne bamukwata bamuvunaana. Nti ekifo kino kigabanwa, naye ate tulina kikozesa bubi. Jjukira ate naawe atambula, toteekayo gwannaggamba anti munnange amateeka gaffe, n'olaba ogaali ate ogigwembuki. Nedda, naye naawe teekayo obwongo obw'omutima basobole obutakoona.
Senga oyisa omuntu ng'oli wa gaali olina okukuba kengere ng'oliko wala asobole okumanya nti nojja omuyiteko bulungi. Abasinga balina amagaali tekuli kengere akuyitako buyisi, naye nga kengere eringa mu ng'ombe ya mmotoka nti nkulabula nti bwendi oba nzija. Mukyegendereza nnyo ekyo. Ab'eggaali badde bavugira ku pavement ekitakkirizibwa, naye mu bensi nga zino mulaba nti nno ow'eggaali ali wakati, bw'emaloka oli mabega ovuga. Badriver abamu tekimugaana kuyisa wa ggaali ekyo, amalira obudde n'omutwala abaana ku ssomero, ye amalira obudde. Naye senga ayisa ow'eggaali ekyo kiyinza okubaawo wanjinyalu accident. Ojja kuyisa ow'eggaali akwekanga ayinza okugwa. Oyisa ow'eggaali koona tomanyi kiva eri wansi olw'okuba opapa oyagala kugenda. Senga banaakusitoopinga ojja kufuna obuzibu. Kale lindako muleke ow'eggaali agende, mugoberere tubeere safe ffenna. Rule ey'okutaano ya horses. Naye mu London okuggyako abasula ebweru wa London wano tetuzirina nnyo. Naye horse ezo za bulabe, senga okuba eŋŋombe ng'ogiyitako eyinza okwekanga n'egwa mu mmotoka oba neyeekanga n'ekuba n'agiridinga. Bw'oba oyita ku horse giyiteko kasirise, tolevinga mmotoka, naye wansi awo mugendera waliwo double white lines. Muzimanyi nti tetuovertakinga kintu ku double white lines. Naye senga ebeera horse ng'erina eri ku side eyo, osobola ogiyitako mu kasirise n'ogenda kikkirizibwa. Waliwo akantu ako abasala ekkubo n'obugaali. Luli kibadde nti ow'akagaali tafana ku muntu asala kkubo, naye wano w'eggaali olina okulinda omuntu n'asale n'olyoka weeyongerayo w'eggaali. Ab'eggaali abalinga ba pikipiki waasiwaasi mungi. Pikipiki wano ne Bungereza olina waasiwaasi, simanyi lwaki. Bungereza wano we tuli naye n'ekyoddondo ewaffe gye tuva waasiwaasi mungi nnyo. So ebintu bino bannanga abavugaali ne pikipiki oba boodabooda mwegendereze nnyo nga mukozesa ekkubo. Okusingira ddala wano bawana amateeka gakola, tegali ng'eri gy'onooba omuntu ekikono n'otambula. Bwe tutuuka nnamba 7 eyo ekulaga roundabout nga kuliko ow'eggaali. Era mbamanyi ab'emmotoka, olaba ow'akagaali toyagala kumanya, amalira obudde omuyitako n'asiba. Ebiseera ebisinga ndoba engalo baziwanika waggulu ekyo sijja kiginamu, naye nga mukitegeeza. Naye ow'eggaali bw'aba ku roundabout ng'ali ku right alina priority nti yakusinga amaanyi gwe atanayingira roundabout. So muleke ayitewo, pikipiki muleke ayitewo, emmoloka muleke ayitewo. Omuntu ali ku right ku roundabout talina kuslowinga down olw'okuba oyingireko. Naye mubikola nnyo abavuzi mbalaba. So senga onoofuna obuzibu n'omuntu tebijja kuba birungi. So omuntu muleke agende omugoberere. Senga obadde mu bwangu wandibadde okiirako. N'ekisembayo ab'obugaali ne ppiki mpozi ne badriver mutera okupaakinga emmotoka n'okwata olugibooti n'osika n'oggula. Tosoose kulaba mu mirrors, wayinza okubeera w'akagaali akuyitako, ow'akagaali n'agwa mu luggi, oba naawe kennyini owa pikipiki n'ogwa mu luggi lw'emmotoka. Kane bateekawo enkola nti bw'oba oggula oluggi, waakiri omukono gwo guno ogwa right bweguggula guno nga gutunudde ebbali. Ebbali eno bagiyita blind spot, nti ne bw'oba otunudde mu mmira wano togiraba, naye bw'okyusa omutwe bw'oti olaba ekintu ekiri awo.
abadde mu masomero bakitegedde kuba muno mulimu ne students bange abamu mugamba osimbula otya nga totonde mu transport kuba kyabulabe nnyo ddala. So bw'oba osimbula emmotoka tunula mu transport. Bw'oba ovuga eggaali tosemberera nnyo mmoloka zipaakinze kuba driver tomanya ayinza okugulawo oluggi n'olugwamu. Akoze mistake ng'omuntu omulala alina bw'akola. So naawe kennyini weegendereze, pikipiki weegendereze. Yeeyo new rules ze baayongeddemu mu highway code. Motoka driving school ekola ki? Motoka driving school ebaddewo emyaka gigenda mu 2. Naye ng'eyigiriza abantu okuvuga emmotoka lwakubanga abamu babadde tebazimanyi nnyo, ng'eyigiriza abantu okuvuga emmotoka. Eyamba abantu abagenda ku test. Baba baali badde bavugira awalala n'agenda mu motoka driving school emu preparing okugenda ku test okufuna driving license. Motoka driving school ena refreshers. Tinavuga dda mbalaba mwavuga dda kati n'omukono nkwasa gumu tokyayagala kumanya oli mu benziyo. Naye ebiseera ebimu kiri ku record nti nno senga ba driver 10 babazayo ku test 8 tebayita ku 10 8 tebakitegeza 8 ku 10 tekiyita test. Kitegeeza tuvuga bubi nnyo. Naye tekirimu sitaani kugamba nti wange endindo zankolayo ka refresher. Mulimu abamu oyinza okugamba nti nze parking yannema. Obulabirwamu baba n'ogenda nabwo buli bw'oyita bw'otwala genda osasula refresher obuuze instructor nti lwaki obulabirwamu bw'abantu ngenda nabwo. Ajja kunnyonnyola akuyigirize obutagenda nabwo. Motoka driving school eyamba ku theory. Nze nga sinnayingira mu bino nasomanga akatabo ninga ebigambo bisitegeera bangamba nti on the motorway tags, the green tags zitegeeza ki ebiki bibuzi tags namala genda mu ssomero sajja nangamba zizino ze zisomero. So mbakubiriza nnyo okwongera ennyo n'amaanyi okufuna ba instructor bongera babangula mu bintu ebyo. Motoka driving school ekola pass plus. Wayita test olina emmotoka yo. Nze bannange ntya motowe na phobia sisobola. Lwaki tosobola nga wayita emmotoka? Janga motoka driving school mugende ku motoka muzivuge. Bw'obanga oli driver olina okuvuga ne ku motoka. Motoka driving school eyambako ku muntu ng'onoonya emmotoka. Nfunye ba student bannange nagula emmotoka nakedde ku makya teyaka. Naye wandisoose kufuna ku advice okugula emmotoka. Mbakubiriza ekisembayo tugenda ne tuyita test n'osanyuka nnyo era muno naakugamba nti jangu ovuga nti olina license. Togeza kukwata mmotoka ya muntu nga tolina insurance. Waakiri mubuuze nti nteeka ku insurance yo nkwate ku mmotoka yo. Naye kitali ekyo please tokwata ku mmotoka nga tolina insurance. Bakuggyako points 6 ne pound nga 25 bayinza n'okubaaninga okuvuga emmotoka. So mwegendereze nnyo naye ng'ebyo byonna mmotoka wali wammwe wammwe si bali balala ate motoka driving school. Omubuuza ekintu kyonna ky'oyagala tosasulwa nti nno okubuuza. Buuza onnyonnyolwe otegeere obeere safe. Kuba okubeera safe tekiyamba gweka n'abalala bonna n'abaana n'abazzukulu.
So mwebuuze mumanye buli kimu kigenda maaso. Nja kukkirizayo questions ezitali nnyingi nnyo ndowooza tweyongeremu tugende. Ssebo tekiriimu nti abadde avuga oba tamanyi, ssente ziba zezimu. Ne bw'aba bagenda ku pass plus ziba zezimu. Paundi 65 for 2 hours. Insurance erina ebiti bisatu. Ekiti ekisooka erina third party only. Ne second yawo bagiteekateekawo ne comprehensive. Comprehensive nti nno senga ofuna ebuzibu bwonna emmotoka yo bagisasula ne basasula n'eyooli. Naye third party senga ofuna obuzibu egyo tebagisasula, basasula oli. Ekizizeemu nnyo. Kati okuvuga loole oba baasi waliyo ate training endala gye bawa. Nze sigiwa. Training ya baasi bagita PSV ey'aba baasi n'endala ey'ebiroole. Naye bw'obanga okyagadde nze nnyinza okufunira abantu n'okitandika. So weebale nnyo weebale ddala. Ekya sipiidi ekyo kannyongereko katono. Emyaka ng'etaano egiwedde nga sipiidi weba maximum 20 miles an hour. Ne bw'ogenda mu 23 oyitawo kyavuddewo. 2 gaba 2. Olina kubeera mu 18, 19, 18, mwegendereze speed limit. Kati bakyusizza nnyo amakubo 2, 3, abadde 3 ne bateekawo 2. Ate nga tebalabudde bantu kati gwe n'okigwamu. Mwegendereze nnyo. Ekya insurance comprehensive, yes, waliwo insurance ezikikola, si buli insurance. Yes. Olina kubuuza insurance yo nti bwe mba nvuga emmotoka y'omuntu omulala, do you cover me? Eyiyo togamba nti nawulidde mwami Mukiibi eyiye akavalinga abalala n'eyange kikimu nedda. Ba insurance brokers banjawulo. Bwe buuza insurance yo nzikirizibwa okuvuga emmotoka y'omuntu omulala. Bw'agamba yes, bw'agamba no, tokwatako. Nkuzzeemu ssebo. Yenjawo. Kakati mu driving school waliwo ekintu kye tugamba nti defensive driving. Driver yenna olina okutunula ewala nnyo n'aseesinga embeera eri mu maaso n'ovuga emmotoka okusinziira ku kyolaba mu maaso. Abantu abasinga kito takola. Abantu bakola mistakes nyingi. N'ono w'eggaali eno talina kuyisizaayo, alina kuyisiza ku right. Teri muntu bw'akidduka ayisiza ku left, alina kuyisiza ku right. Naye ab'obugaali bano balina effujjo lingi era tekimugaana kuyisizaawo. Naye kikkakatako gwe nga driver omuseevinga. Kizibu nnyo genda mu kkooti nga wakonyiwa eggaali n'ogamba jjaaji nti yakoze ensobi. Bijja kuba bizibu, baba consideringa nnyo okusinga gwe w'emmotoka. So kyandibadde kirungi gwe n'otunuulira embeera bw'eri, naye nga yalina kuyisiza eri mabega ga baasi right, teyandiyisirizzawo. Era kyobulanga kyabulabe nnyo abantu abafuluma baasi ayinza obutakoona. Baasi ayinza obutakulaba kuba ali mu blind spot. Ate gwe ogenda. So mwewale okukola ebintu bwe biti. Amazima gali nti ne gavumenti yagala kukola ssente. Olwo ebintu byeteekawo nga tebibaddeewo. Neteekawo ng'obuntu babukwesekweseemu oba obunyukuta butono. Opaakinga awantu bulijjo w'opaakinze emyaka 5 nga tewali. Era n'olowooza nti weewamu. Naye buli lw'ogendawo olina okutunula ebipande era bibeerawo. Lwakuba oluusi tetwagala bimanya. Soma ebipande ebyo. Waliwo obuzibu bwenfuna nti abantu bagana n'apaakinga oluguudo lwe lumu lulina right ne left. Nga ku left ennyumba eziri awo ze zikirizibwa ate wali wa council. Kati bw'asula n'olowooza nti olw'okuba osukkirizibwa okupaakinga wano nawali onoopaakinga nedda nnyo. Awo bajja kukuba tikiti weewale n'egyeva. So mwongere okusoma ebigambo ebyo nti ddala wano nzikirizibwa wadde bwensula nzikirizibwa okupaakinga wadde sayidi yaako endala. Era soma waliwo obupande
ojja kwewola ti enguudo si zonna era enguudo ezisinga bazibulookinga lwa covid nange ekyo kyagala kuba kireeta traffic mungi nnyo mu kitundu kubanga abantu tebalina wenju bwe bayitiramu naye kikyaliwo mu bitundu oba mu councils ezimu bweba tebannaluggulawo kanso yalina oluggulawo sa waliwo n'enguudo ezimu ze bateekako kamera ekitundu nga tezibadde especially awabeera nga waliwo amasomero bateekawo nnyo bukamera kati tewakyali kupaakingawo naye bwobanga bulijjo obadde opaakingawo ne bakuba tikiti kubira mangu kanso ogambe nti bannange nze wano bulijjo tebakola ki paakingawo ekintu kyakyuse jjo basobola okuddiramu senga ogifunirawo bakubirewo kubanga bulijjo okozesaawo nabo bayinza okukuwuliriza neyanziza nnyo neyanzeega emotoka driving school yammwe buli kyobuuza ekiri ku kkubo ekya motoka I'm here for you. Thank you.